بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سال على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتندرزو الله سبحانه وتعالى يكنامتين دامجه ويتمسبا الله سبحانه وتعالى ويكتي وأسمي بنوك ساسرة elimu baka waffe omusomesa waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nabo bonna abamugoberera paka Allah subhanahu wa ta'ala waliweranga azinga kenseno nebigirimu nga baganda bange banyinaze abebitibwa tukyagenda maaso n'okubeeranga twejjukanya kuzimu kwa ahadisi ez'obwekitiibwa era nga lirimu ku kkubo lye tulekera okubeeranga tulyekwatako tubeerenga tujja kutuuka wa Allah subhanahu wa ta'ala nga tunu bantu abeesiimye. Nga mu kitabo kyaffe twatuuka ku mulyango ogwokuna nanga guyitibwa baabu as-sidiq omulyango omuntu kwalina okubeera nga yeekuumira ku mazima era nga twalaba omulundi ogwaggwa emiteeko gy'amazima omuntu olina okubeera nga oli w'amazima eri abantu era olina okubeera omuntu ow'amazima eri gwe omwoyo gwo nga kyoyogera okikakasane ku mutima oba okikakasane munda. Olina okubeera ow'amazima n'ebyo ebintu by'okola ne mu bigambo ne mu bikintu kyonna kyonna nga butuufu oli w'amazima era nga twalaba obulungi bw'omuntu yenna aba yeekutte ku mazima nga mwana wattu amazima ago gakutuusa eri ejjana era ne gakutuusa Allah subhanahu wa ta'ala okuteeka mu bantu baateekako ekigambo nti omuntu oyo nno w'amazima. Era obulimba twalaba nga obulimba omuntu abwekwatako n'abeera mu bulimba n'abulemeramu kituuka ekiseera n'awandiikibwa mu bantu abalimba era yoera nga obulimba obwo bumutuusa eri omuliro singa afa nga teyeenenyezza. Nga kwogera amazima kulimu ebirungi bingi byetasobola kumalayo naye nga naawe oba obiraba ku muntu yenna aba yeekuumidde ku mazima. Ng'olwaleero insha Allahu ta'ala an Abi Thabit وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. Hadisi yaffe y'olunaku oba gye tugenda okwejjukanya nayo ng'eva ku Thabit okusima kwa Allah kubeere ku ye ng'atunyumiza nga nabbi ow'ekitiibwa okusiima n'emirembe ebeere ku ye okusaasira n'emirembe ebeere ku ye agamba tugenda mu maaso n'okulaba obulungi bw'omuntu okwekuumira ku mazima era n'okukakasa ekyo ky'oba oyogera oba n'ekyo ky'oba omaliridde nakyo. Agamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam omubaka w'ekitiibwa yagamba man sa'ala allaha ta'ala shahadata omuntu yenna n'obeera nga omaliridde n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akuttira mu lutalo lw'eddiini bisidiqin nga omaliridde mutima gwo kyoyogera kyosaba nga n'omutima gwo gwekimaliridde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba tulaba obulungi bw'okubeera nti omuntu oyogera amazima
era nga omalirira ekyo ekikole mu mutima nga era kyoyogera. Atunyumiza n'atugamba nti nabbi yagamba man sa'ala Allah ta'ala shahadatan, omuntu yenna n'amala asaba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti afiira mu lutalo lw'eddiini bisidiqin, ng'amaliridde n'ekyo kyasaba nakyo Allah subhanahu wa ta'ala, aga nti ballagahu Allahu manazila ash-shuhada'i, Allah subhanahu wa ta'ala amutuusa ku ekyo oba afuna empiira z'abantu abo ababeera bafiiridde mu ntalo z'eddiini. Wa in maata ala farashihi, omuntu oyo n'waba nga afiiridde ku buliri bwe naye nga yamalirira n'asaba Allah ng'akikakasa ekyo kyasaba nga omutima gwe gumalirivu ku ekyo, Allah subhanahu wa ta'ala amuwa empeera ng'omuntu aba afiiridde mu lutalo lw'eddiini, ng'abo omuntu aba afudde ng'akutte ekitala alwana ng'alwanirira kalimatu la ilaha illa Allah. Amakulu ki hadiisi eno kyetegeeza? Amakulu agalimu nti nabbi ow'ekitiibwa atutegeeza n'agamba singa omuntu oba weekuumira ku mazima, ekintu kyonna ky'oba osabye oba ekintu kyonna ky'oba osabye Allah subhanahu wa ta'ala n'otafuna busobozi bukituukako, n'otafunya busobozi bukikola, naye ng'omutima gw'omukakafu ku ekyo ky'osaba Allah subhanahu wa ta'ala nti oyagala okikole, naye n'otafuna busobozi bukituukako, n'otafuna busobozi bukituukiriza, naye ng'omutima gwo gwali mukakafu ku ekyo, Allah subhanahu wa ta'ala sinowoofa nga tokituuseeko, nowoofa nga tokikoze, naye ng'omutima gwo gwali mumalirivu, Allah akuwa empeera ng'omuntu oyo oba ng'omuntu akoze ekintu ekyo, newankubadde nti oba tokisobodde, tofunye maanyi, tokituuseeko ekintu ekyo wali osabye, naye okuba nti wali omaliridde n'obukakafu nga muli omutima gw'omukakafu, omutima gw'omumalirivu teguliimu kubuusabuusa, Allah subhanahu wa ta'ala akuwa empeera ey'ekintu ekyo kyonna ky'oba okoze eki, ky'oba omaliridde nakyo, ky'oba osabye nakyo Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti okituukiriza. Nowoofa nga tokituuseeko, nowoofa nga tokikoze, ne Allah akuwa empeera. Lwaki? Omutima gwo gwali malirivu, omutima gwo tegwalimu kulimba, ne Allah n'akuwa empeera ey'okubeera nti wamalirira ng'omutima gwo tegwalimu kulimba, wabula nga gwali mukakafu ku ekyo kyewasaba Allah subhanahu wa ta'ala. Oyinza okugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yennaaba nga nsobodde oba yennaaba nga nfunye ssente nja kubeera nti nteekawo omuzikiti. Omutima gwo mukakafu ku ekyo kyennyini ky'osaba Allah subhanahu wa ta'ala, n'otasobola kubeera nti okifuna oba okituukako oba nti okikola, Allah akuwa empeera ey'ekintu ekyo ky'oba okoze eki, ky'oba osabye, newankubadde nti oba tofunye busobozi bukituukiriza, naye olw'omutima gwe wabeera nti okoze eki, obukakafu bwe walina, omutima gwo tegwalimu bulimba, Allah akuwa empeera y'ekintu ekyo. Hadiisi eno Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyategeeza mu makulu ag'awamu nti omuntu singa aba asabye Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga tukimanyi omulimu ogusinga obulungi ng'oggyeko kalimatu la ilaha illa Allah, omulimu ogusinga obulungi okubeera nti omuntu alwana mu kkubo lya Allah, alwanyisa abalabe abaagala okubeera nti basaanyawo eddiini ya Allah. Jihadi gwe mulimu oba kye kintu omuntu kyayinza okukola n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amuwa empeera, Allah subhanahu wa ta'ala amusangulako buli kikyamu kyonna kyonna singa aba akoze eki, singa aba agenze mu lutalo olwo. Kale n'olwekyo wano netulaga nti omuntu singa aba asabye okubeera nti afiira mu lutalo, ajja kugenda alwane mu lutalo, naye naafa nga talutuuseeko,
nafa nga talulwanye naye nga yamalirira nti ajja kikola niwafa nga tagenze Allah amuwa empeera ng'omuntu agenze n'alwana era n'abeera nti afuna empeera mu bujjuvu. Lwaki? Olw'okuba nti yali yamalirira. Baddu ba Allah, tulina okubeera nga twekuumira ku mazima, tulina okubeera nga bye twogera ekikuli ku mutima era na kino era kyoba oyogera olina okubeera ow'amazima mu bigambo, olina okubeera ow'amazima mu bikola, olina okubeera ow'amazima n'abantu b'owangaala nabo, n'okubeera ow'amazima mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala bye yatulaalikako okubeera nti obikola. Nga hadiisi yaffe y'olwaleero tujja okubeera nga tulaba oba gye tulabye nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwaamu ekyokuyiga era abeere nga atukuuma ennimi zaffe, tubeere abantu ab'amazima, tubeere abantu abatuukiriza, tubeere abantu Allah subhanahu wa ta'ala bajja okubeera nga atuwa empeera eya waggulu, empeera ennene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.